Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nketta mu bizinga. Nsookera ddala okwetonda olw'akabanga ke tumaze nga tetukuweereza olw'ekimbe ekyatugwira emabegako awo, so nga tusobodde okufunamu olungubanguba. Bwe tutyo ne tusiyagguka tusobole okubeera ng'ate tudda ku mpewo, twongere ku ebyo bye twafundikirirako mu kitundu kyaffe ekyayita. Okujjukizaako katono nnyo ku ebyo bye twali tulabyeko emabega ngeri ya lukwakwayo. Nali nsobodde okubeera nga nzigirirwa ekibanja munnange nno ekyo kye nasasula mbagirawo, naye ne nkimaamulwamu lutali luno olw'ebyokoola by'emisambwa ebya kinfubutulamu. Nasobola okusinziira ewa nnamukadde eyali asooka okundabula ku kibanja kiri ekyasooka nti siri wa kukisobola, ne nsobola okufuna ekibanja ekirala, era munnange kino mwe nali ntandise okusimbira ddala amakanda, era nga nfuukidde ddala mutuuze ku kyalo kino ekipya. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe ebyetere bingoba mu kibanja. Nava mu nnimiro ku lunaku olumu ng'obudde bweranze, ensowera nzigobya lulimi ate nga n'ennyingo zitadde, kubanga akasimu nali ntabaazizza kaakinyi ate kandasi nnyo. Omusana gwali gweberengula bulala, guliko n'akawaayiro ate nga n'olutemampola lunsakata. Najja n'empango yange ey'ekikajjo kyange, era bwe namala okugisolobeza ne mbaako kye mbuuza omukyala eyali alabika nga waaliwo ekyali kigaanye okwekwanya n'embeera ye. Ebbanga lyonna yali atumbikana era nga n'omumwa gumuli mu nnyindo. Yannyanukula naye nga mu ddoboozi lye alunzeemukko ku kakiina ak'ebinuukiriza. Nakanda kumwekuubirako nga ye munnanga nkubisa maaso gokka. Bwe navaawo ne naabako obulimiro mu ngeri ya kisaazisaazi, ne nyambala ekkanzu yange, ne ntikkira n'enkoofiira ensongovu eyali embikka kumpi amaaso n'amatu gonna, olwo ne nfuluma. Bwe neesimba mu luggya ne nnondawo ekimu ku bitiitiriri ebyali awo, ne ntambula. Weewaawo saalina ddala wa ssimba we nnali ŋŋenda, wabula nayagala kudaalako nkunguze kutuula wamu era n'okusindiikiriza ku budde. Nalowooza era nti bwe nnaavaawokko kabe kasinge naagenda okudda nga n'emmere bw'eyidde, anti kyandabikira ng'eyali ey'okufumbisa essiiso ku olwo. Mbampisizza amayumba agawerako, ne mpulira nga waliwo atemye omulango ogw'omwanguka era ogwantema n'enkizi nga tegufubutuse gye nnali ndaga nti, "Nnyabo, nnyabo, nnyabo, nnyabo." Nayimirira mbagirawo ne mpuliriza nga n'omutima gwonna guntundugga. N'akataayi tekaasala luggya, emiranga emirala emibaaluufu egy'obujiijiri mingi nga gyetaba na guli ogwasooka. Mu kaseera kano nalowooza kimu kyokka, kya kukyusa buwuufu ne mbuzzaka. Naye mba ntandulula ebigere ne mpulira muli akalowooza akampaga okugenda mu maaso, era ekyo kye nakola. Kyokka mba ndi kumpi ddala okutuuka emiranga we gyali gisimbuka, ne nzita ku bigere nga n'okwekengera kwentadde. Okunyanyagira kw'emiranga kweyongera omuzinzi n'omuzindo ate nga n'okuwugula embwa kwe zitadde. Nayimirira ne ntega amatu era nawulira ebimu ku bigambo ebyali biromwa abakaabi nti, "Afudde kitaata, afudde kisebo omulongo atalwadde, wuuwe, wuuwe, wuuwe. Munnanga ndesse naani bwe twajja, laba muyita takyayitako omulongo, wuuwe, wuuwe, wuuwe." Wano namalirira okudda eka kubanga nali saagala kugwa ku ddambossu lye sigenderedde. Naye bwe nakyuka nti emabega ne nnengerayo abakazi abaali bajja.
natyo okukyuka okuddayo nga bandaba si kulwa kubaako abammanyi ne bampita omutiitiizi. Bwe ntyo nezzaamu ne neesindiikiriza mu maaso. Bwe ntuuka emiranga we gyali giva ne ndaba abasajja babiri nga basitamye erudda n'erudda ew'omulyango, bakubidde ensingo n'ebibatu biwangizza amatama. Natyo okubayitako kubanga nali mbamanyisizza amaaso. Bwe ntyo kyenava nkyama mbabooze nga bwe gubadde. Banziramu nga bwe basuuliza eriiso mu nju nti, ate gwe munnaffe tolaba, ebigambo byayonoonese dda. Nasembera ne nsitama kumpi n'omuziziko mbuuze ku baali mu nju. Bwe natuula mu nju nga ndaba omulambo gugguma awo mu ddiiro ku mukeeka ogutotobadde amazzi era nga guliko bakazi beereere be baaziirana. Omufu yali naggwano era byagi. Yali akozezza enswiriri, engalo ye ensajja eya ddyo n'akagereka akannaswi aka kkono tekuli. Munda w'ebigere bye yali ejjudde ensalika n'amagga era nga bisingako eritwala obukolwa okuguubaasira. Mu kyenyi wakati w'ebisige nga waliwo enkovu enkyamirivu etuukira ddala ku nviiri, ate nga mu kifuba kye mulimu oluggegge lw'ebbala eryanfaananira ng'ery'ekigenge. Yali ayambuddwamu engoye zonna okuviira ddala waggulu okukoma mu makendeggere. Wansi yali ayambadde empale empanvu engegevu ebalidde, gye nalowooza nti osanga oba olumu yali yaggule. Okugulu okumu okwa kkono kwali kukunjiddwako nga kumimidde mu vviivi, naye ng'okwa ddyo kukukombye ku bukongovule. Nali nkyatunuulira omufu enkakaba, nagenda okulaba nga mu lubuto lwe mulimu ebyetooziira, ebyegonyola, ebyegoloŋŋonya, ate nga n'okwegonyola ng'emisota kwe bitadde. Nalowooza mu nda yange nti leka neetegula ekifo kino kubanga ddala wano waali wafiira muloge. Bwe mba nkyusa ensituka ne mpulira okukaaba akajiijiri okw'omwanguka, era mu kaseera ke kamu ne mpulira ekinnemmegguzaako nga bwe kigamba nti, leero onumpiika nno. Nawulira ebinneetogonyolera mu mugongo era nga n'okunnyogoga okw'ekitalo. Kuno ebyo ssaako okufeekeera, okuwejjawejja, okusinda n'okuwunya ekigungu okw'omwanguka ogwali gussibwa. Nawulira era nga n'emikono gintaayiza mu bulago. Mu kaseera kano ne ntegeera nga gwe mulambo. Bwe ntyo nakubwa entengero. Sinze nsembayo mu balobojje era neerwanako bwezizingirire neetaakuluze ku kyokoola, naye gye nakomye okweziziba nakyo gikyakomye okuntulugunya era ng'emikono egimiimye giringa masamba. Nawulira muli ng'obulamu buziimeera era nga nsigazza bw'amawattu, anti nga buli tikitiki ekoona bweyongera kusebengerera na kusereba. Nga nze nantobye entuuyo era ntandise n'okutya, eddoboozi eryali lijegemera ng'ery'omukadde lyava eyo mu kanyomero oluggi gye lwali ludda ne liyita nti, Mabango we ta omuntu baabene. Ekinnembe kyayanukula nti, nze Mabango, nze gw'ogamba. Kale nja kumuta, naye amala okundeetera wano ekinyira. Nawulira nga nteewuluzibwa era nenkyuka mpola mpola. Ekyetere kyali kitudde kirannamuse era kyesunda, nga kinsonzeemu olunwe olwali lunyeenya
kwe kuŋŋamba nga bwe kiyuuguuma n'endusu zikenena nti, bw'otodde ggwe onaalaba. Nadde ekyennyumanyuma ne nkyuka ne nduma awataali kuwunjawunja yadde okutunula emabega, ate nga ne mu mumiro mpuliramu ekinsoya. Naggukira waffe mu kiteekerezi ky'ebitooke kye nnali mmanyi nga kitebe kya binyira kya nkalakkalira. Nasaggula era nafuuza wonna, naye ebyembi nga binajja ekikere kidduka nga mpewo era otuuya na nkya. Anti ku luno saalaba ku kinyira n'ekimu wadde akanyaala oba gamba nti ekyakundugga. Nasala mangu olusalosalo ne nziguka mu lusuku lwa muliraanwa. Eyo nno nafubutulayo kasense ke nasooka okutuubiira nako ku misinde nga nkayita akanyira, naye okugenda okuketegereza nga kasense. Wamma ggwe n'enfa ekkabyo, era navaawo ng'emmeeme neebisse. Kyokka mba mmalako nti olusuku akanyira ne kawamatuka mu bitooke Kinyana Mpindi ne we nnali. Ne ŋŋenda nako akalanduko. Tuba tugenda nako tutya ekisaakulubba era nga ntunudde waggulu ng'enkanga. Omuyiki ne gundippa amagulu gombi era okugenda okwezimuukiriza nga neetandagidde dda kuula amalungi mu mwenyango mwenvuyira era n'ennyindo enywedde. Ampuliriza omulungi, nzikiriza olwakadde akatasobodde kutwongerayo kusukka wano. Tujja kutandikira awo twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.